okuba nti ddala nga bwe tusiiba tukyogera tulabe lumungu oba gavumenti yaffe evuddeyo ng'ewagira abaana bano ba athletes baani I believe they do their best bagezaako naye ndowooza mulimu abantu nga obatunuulya nawe n'ogamba ddala we are talented Baganda Boyz we twogera bali mu Uganda nga bw'obalaba ku screen giro bateekayo beti babalabeko abaana baffe mwabalabako ye nga bayimba anthem ya Buganda n'abazungu mwabiraba beebo babadde wali ate ku Serena we badde bakikwasaganyiza ng'era mukwano w'otuukawo nawe okakaza nti abaana bano bali talented saala okubanga tembozi yabwe gibaddiramu wabula nawe kola baby taking the place era nga ebisingawo ku bino ogenda bisangamu eno emboozi asanira fuge obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Okay, abakulu tubaniriza mu ggwanga Uganda by the way kuba mutera kubanga temulimu okusookera ddala eggwanga mwaliyingidde muddi eggwanga twaliyingidde mujjo baga majjo ly'abala twaliyingidde bwe mulabika waba waliwo ekigenda maaso mu Uganda kati mututangaaze kiki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda nakyo ekyabazizza embeera gye tulimu ebadde oba yakutta mukago na kitongole kya Vision Group ogenda otuyamba okutambuza ekitiibwa kya Buganda mu Uganda nga twakitambuza mu ssemazinga omukaaga ez'ensi so yeyo ensonga enkulu era leero tubadde wano ku Serena n'abalangira n'abambejja abantu ab'enjawulo okuva mu lulyo lw'omulangira okutongoza ekitiibwa projekiti eyo era nkakasa nti kiwedde bulungi ekitiibwa kya Buganda kino tugenda kulonda abantu abalina amaloboozi olwene waliwo abayimba era submissions zaabwe za video clips tuzirina tujja kwongera tufune more submissions za video clips n'okwongera ku choirs endala okwegattamu naddala mu second phase gye tugenda okukola eronda abantu then okuvaawo nga tukwasaganye wamu ne Vision Group tujja kukola selection process okusunsula then bwe tunaamala okusunsula tujja kulondamu abantu 6 abagenda okugenda e Bungereza tubagatte ku orchestra ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwe mu bitiibwa ensonga y'okufunamu si ensonga enkulu era anoonya okufunamu tujja kukwatagana kubanga omulamwa si gwa kufuna naye ate nga bw'oba onoonyeza ekiganyulwa kyetuganyulwamu okutwala eggwanga lyaffe mu maaso erya Buganda ne Uganda okupromotinga culture okupromotinga ennono yaffe ate era n'okutangira obulwadde obw'omutwe bwe bayita identity crisis n'abantu obutamanya buvo bwabwe kigenda ne kibalwaza obutwe naddala abawangalira mu bitundu ebyensi nga Baganda oba Bannayuganda abawangalira mu bitundu ebyensi abazaalibwa e Bulaaya so kijja kubayamba okumanya nti ddala obuvo bwabwe bw'amaanyi buggumivu era kijja bayamba okubwekwatako n'okuyiga ennono enneeyisa obuntu bulamu n'ebintu obuganda bubadde naffe era n'Abannayuganda babadde naffe naye nga bw'omanyi nti bw'oba okulembedde basigadde bajja mpolampola emabega tusuubira nti gye tugenda mu maaso tujja kwongera okufuna obuyambi okutegeera ekiruubirirwa kye tuliko then n'okugusa omulimu nga bwe twagala twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavanda naffe tukikuumenga. I'm so proud of you. Uganda is proud of you. Buganda is actually more proud. Nyumirwa nnyo kubanga ate ndaba abantu abagala cultures zaabwe, abantu abagala obuvo bwabwe. I always tell people, by the way, if you are Munyankole, be proud of it. Tumshango kuboyo Munyankole. If you are Musoga, be proud. Making sure nti ensi yongera okubanga ate tegeera kyoli era nawe beera proud of what God made you to be. I'm so happy when I see people actually respect and love Buganda so much. So much. Abasinga mukimanyi
nti ddala obwakabaka bubeereddewo abantu ab'enjawulo bwakomodatinze abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo so ate olaba omuganda nga yavoola obuganda kiyisa bubi twebaze nnyo abaana bano era tubaagalire ddala omulimu gwe bakola munene ddala abali ku program kawunyemu nammwe mbaagala era nsuubira temuli ku bantu abalina empisa embi ku bantu abavoola gye bava ku bantu abeeyisa obubi mu public oba mu society awabula tulina emboozi ya federation